Yeah, Wizard of Love as usual alongside Nyondo Rozet. Anti lunaku lwa kutaano nga bulijjo twasalawo okusiibulula abasiibi naye olwaleero tugenda kikola mu ngeri ey'enjawulo. Tetugenda siibulukukira waka we tubadde tusiibulukukira. Tusazeewo oba twasazeewo this time round tulina amaka agamu gye tugenda okulaga. It's amaka gali mu AJMAN gye tugenda okusiibulukukira leero. Era abaana baffe ababadde basibuluka wamu naffe emmotoka yabapiikinze dda bali mu kkubo bali mu kugendayo. So tovaako ku Nyondo Media. Twade ku live naawe sikwe kugaana okugamba okujja wali wagaana ddo okujja tukamuyaye. Neba na goma tutekemu obuchuchi nenda muteka kuteeka mu binaka wani ate bonaka abijja ko nana teka mwana bawala nda baba kutunulira na bana kasi bali bakabula Nea na nize moria. Loya, ya. Sana ko bugu. Hata akilimo ko muna inga botu mulira. We are on the way. Ange mumpere. Tuweteo. Musajja twalirize mmere. Mugati. Nikuita wanajagala. Jidie tomita atali watagula mu. Bannange waliwo wanenduwe endala mulogumu. Emmere ngobadde owaata oteeka okufumba ng'oli mu yala enyuma. Ne bumala okulya ebintu birabakaawo. Ne pressure kuba oyinza okuzirika awo wakanga weerwazaawo bw'omala okugenda okutabula nga maama mpuli omutwe guluma weebakenga obwa wali abalanga bakola ng'ogenda ng'ozannya atwalireko mu mbejja si kaleekaleko. This is nothing. Bino si byakoza. Deno taliyo no sanga okopa wa kwa simanya koza. Kati wasoka no kwa mkwalo gwa ddira. Nawe nali mu. Ono mulaba mu makola ngambo ono. Asha. Wansanga. Man desk phone. Don't scan now. Open. Sit. Up. Anti Nyondo manyi bwe tusuubiza tutuukiriza. Manager tumuguddeko wano mu bitiibwa ebingi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasiibye gwe tulaba enkazi emimwa. Naye nga tutuuse we tugenda osibulukira olunaku olwaleero. So tugenda kubanga twolekera munda tutegeke ebyokusiibulukukirako kubanga saawa ezinaatera okujjaawo maaso. Naatera okulwala wamma kirabika gwe musujja gw'empulira. Zituuse zibulamu. Sokebere kusa. Ziri mukaaga bukake. Ayo zinawerere emu obe 12. Beka kyembuuza.
anyway tugende tuteekwa okusibuluka kubanga kwokutuuka tutuuse naye nga mukama asime kyensiibyeko naye ndabika ngenda kukoma wano kuba afa ndaafa ogyakola otya era kukoma wano kuba afa ndaafa sebo olina omumalako ekisiibo olina okumala tubuze ennaku mbale ate ennaku ezigaddeyo zezisinga okubeereza amakulu ennyo olunaku lukyaganya olumu oŋŋamba malayo ezibulayo tuli mu 10 erisembayo lyerisinga okubeera ery'amakulu mu mwezi ozi nyina n'okusaba ennyo engeri gye ŋŋenda okola ki okuwoowa kale kansibe n'amaanyi naye nga tova ku Nyondo Media of course mbalamusizaako n'ekiramuso ekisinga okubeera eky'ettendo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu erinnya Medi era nga nsinziira ku Nyondo Media okubeera nga communicatingako gye muli introducinga programu eno okuviira ddala ku ntandikwa gyevudde okubeera nga tusiibulula abaganda baffe abayisiraamu abo bonna abasobodde otweyungako wonna we tuba tutegekedde era twebaza bonna abatambudde naffe okuviira ddala ku lunaku olusooka okutuuka olunaku lw'olwaleero nga tuli mu nnaku eziddirira ez'akamalirizo okuba nga tumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. So mwebale nnyo okutuwagira, mwebale kutusapootinga, mutambule naffe nateera mu programu eno tulabe nga ate manja ki tweyongerayo. abagoberezi baffe aba Nyondo Media tubaagalanye era twongera obbalamusaako tuli mu kusiibulukuka ng'era bwe twatandise ne tubagamba leero twasazeewo okusiibulukukira eno naye nga bw'omanyi nti abataagala kamera tetubakaka waliwo abali wali ku bbali naffe abaagadde kamera abatagitya ne tusalawo tugibeere ayinza okudduka naye nga era ekintu kino tukyakitwalira ddala mu maaso paka ekisiibo bwe kinaggwa era olwokutaano era olujja maka ga Nyondo tujja okusiibulukukira
obadde ddawa okitegeera Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako bw'onaagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo labike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.